ange bino bikagenda biterera sagala obyonone abadera nanga nkeni sagala oyambale buntu obwo. So next time come in closed akagato kecho obere smart. Atono igwe njagala kula mu gento bulungi small gento bulungi bomb spigwa obere smart. Vice obutabalwisa etabatu alambala gekifo kibalina okukola ki okolamu naye obudde ate nyina programu ki endala. So kidoza mu gye nkyanga maze okwetegereza nabagamba ebintu ebirungi tebabipapira gurebo otwawo tukozeseza enzo niwaze yambadde buzeleti ekyokubiri nabo programu ki endala features naye mwetereze nyina bala gekifo kyendagala mukole ki ofono yo chichi ngera kuna small lero ngonyumye buzibu ki owai ngo manye mbeya za kati zatu same ngena nuna small wano mulaga wa tugenda kuwa kundeba chair buzibu ki obuli owai umanye waro mbele ya zeo kati yes lero nyumidde nno oli mu mbeera ya kunyuma kali ogenda wa small ngena wa small wa small. Yes, uncle. Ngori simakujali kukwetegereza kukoleka. Sina maana kumali babo mulimo ogenda kuntwalako. Interview lero simanyi omuntu okumufuna kolozi. Kati mbadde sinaba kumaliriza bulungi naye nga lero oyagala mulimu kigwe waki ogenda saba ki ani agenda okubokoba obumbi bwomanza otwala kwa maneja nga nze ndi wano nze nsagulwa mumaneja dodundaba katoke malirire akuba katezenga ngenda kwamba katoke netereze mamamuzije second kale yangwa small yangwa nawe ubude bwayipise zinyo saa 11 ngulipombaga kwagaba ebintu mwezo kwamba mwezo kwamba sina chenera bide shimuyani yo fayo chaka tukankave hensa jiwa naye saje bamujoga kaza tugenda okumbi kakati tugenda wa chairman gosaba muri mukikozi ba manager exactly manager bale tunavaano nze nja kuinga ate nzo bimanyire kati munaku zino ndi muyozi mulungi wa manager ko bumbi golikani agenda ko wa manager bati nga abantu bajja bawanvu bamala kubuza manager aliwa nga batandika kuloza nga bagamba manager nze njagala ba manager nani laba basana abamana kati golaba okumpi woliko tewali muntu asobola kujja natandika nagamba mbuno obude bandasinda bamu sina kufayo kyabude tomanyi tugenda kunonya mirimu interview kati CV eriwa balaga foto baga muwandike CV ebikwata ko bibiri woina ndina obirete mu kulupapuro bizinde ruzinzi ndina foto nabijujubi kanje tugende wamani tugende kulembera tulagala ba manager kulembera ngani akuwa manager ko bobumbi bolikola we chenkana ate nekirala njagala lolo kimanyi teri kudamu kuzungira wange ono na gali yange njapa kuba ngenja kukuba tono dakika meka nakuwala kaganye ndi mulumu nkegayide mfuka bine nofukamira gwe katika nkubulo kyakumpa ne simu byonna binakuwa enkobi bili zozo ngende okulekera egali amujja muzungazunga wampa kudde mwana gotukokola ya mwana wa kongo tugende nsasula olozo mdwalo ina munyo kwepansi mbukagala ba manager oli musiru bako njanga wampa kudde mtono nga nesitenda binakuwa Chisimol oli n'ofono naye kati tubale tujjawo tubale tugenda chairman ate omukisa gutuwadde tukola ki kusangidde ono ali mukayanira ekifo kyange ekyoba manager wama vice kubumbi bwolaba aliko akale kubuwanvu manje tulagala kuvuma tuli mumpi olaba asobola ekifo kyoba manager ekifo kyoba manager ogwo kisobola chachi kyemugamba mukayanira bifo bya mirimu egya chairman of course gye tugenda kuba tugenda ku interview ne mwina mu sente mwe
ku nsonga batangaze waliyo tugambye akasente soko nyonyolo no ku bifo kyasana ofuna ave ku kifo kyange va ku kifo kyange tokisobola ekyamba manager kati omuntu ajenga muwanvu bamugamba asooke abeere wano ng'ayenkana nganze wano bwenenkana abuuza manager aliwo abaleeta mwana muto gotolaba ng'oba mwana muto maaso ge nabagamba ddae oli mukulu nabagamba ekintu kimu buli kifo kiriko emiwendo gyakyo nze nganze vice kati wobeera oyagala kya manager waliwo akasente koyina osooka nondabamu akuwakangamba luli era nkaleesera kwasi kalina mukazi akayina gwe nkiwa anti nze ngamba mu byesente nigwe kine kati gwe manager obusobola. Can you speak English? Can you speak English? I can. How are you? I'm fine. Fine, thank you, sit down. Wewe ati wagamba fine, thank you, sit down. Ate gwe nkotidde olinamu muze n'omwogo gwange omwogo ojja kulumba mu nimero vice nze ngenda kuteerako sente vice ngenda kuteerako sente wano ono tayinamu ali serious gwe ngenda naye gwe ntwale wa chair amateeka ke namba ereeta amannya gange vice enamba yongirina leeta amannya gange kati gwe ssebo ngenda kunoonyeza akafa akakugwa konosobola kataliko kuwaayo bisale kakati soko otunyonyo kafonga ki kati omuntu nga yasoma I mean omuntu ku mirimu egiriwo kyetaagisa ki kyetaaga oyinawo ebiwandiiko by'olina ono sokoleke ofayo ku kyobudde gwe wegabira emirimu wakuma soko omunyonyola ayinza n'okukoma wano kati nze ngenda kusalawo endowooza kati tokalabye asinakafuna sinalaba message kyo mu butuufu ndaga nti akasente kaze gojeyo esimu yo esobola osindika sente ka message small erabika message yo nze oba manager mukola ki obusaana gwe kati soko nyonyolo ono bitabo kye byetagisa oli okufuna omulimu gw'abayagala obudde gweremera ku kyobudde baloza go wewe emirimu amava ekitunyonyole kiri bwe kitye buli mulimu gwetaagako ebiwandiiko byagwo muliriza bulungi gwetaagako ebiwandiiko kati gwe gundi ofono byonna mbirina ojja biraga kyeya bamanyi bagamba bino bwe biti senior 4 senior 6 ngani yasoma gwe wa senior 2 university jambo oba tugende wa kyeya atumale tugende wa kyeya ofuddeyo ku kyobudde sigwe weewe emirimu nze wansobera n'okunsobera tugende ate nze nkufaako omanyi gwe toyagala kugamba mazima wako kyambo gwe wakoma ku geeti oyinza noba tiwayingira munda ye senior 6 wagenda mukuva fuleso eyawaggulu inaliko sebo kyambo gwe tolina nakalina bagimenyawo kalina bagimenyawo gwe tomanyina bya kibuga kati wasoma mwaka ki nasoma 1998 nasoma 1998 Chair naye gyali olowooza yali vice one chair abavubuka baleese abavubuka we bali ogamba otya chair ndi bulungi ogamba otya vice leese basajja bano leero nga bali leero waliwo enkyukakyuka now you can see I can see they are very smart very what basajja bano eno bakomyewo ku kya mirimu you are good I'm good how's you somehow ayogera n'oluzungu yayigamuko ayagala kifo nti yagala kifo kyange mukomyewo ku mirimu komyewo ku mirimu kakati bandibadde smart naate tebaweze how many we are two where is mwala wanalo where is her I don't know omanyi vice interview ya luzungu interview yaki ya luzungu English what English so not ono small ali qualified small ali qualified first way okay yes officer ate tukoze eki what have we done no we are fine what you don't know what I don't know what I do you don't know what not be juju be short small okay because of what kakati afanda abadde ankubira ate tukoze eki yabadde azungira ekigagazo eri waggulu ono ejo ekiro bakulabye goloza bobeera
Ani babazinda ekigagga eri waggulu omusozi eri eno yamukawo oti obadde onoonyeyo ki ng'otegeddeyo ng'abadde tagamba ng'otegeddeyo kati waliwo twabadde ffenna nga twambuka singa kirizuuka nti muzeemu emize interview nkola ki ono vice bwaba baliwo nabagambye nyina balambuza awo tugenda okukolera mbawulire n'ebifo ki ebiriwo then ebifo ebyo ebiriwo buli kifo kirina qualifications bw'omanyi wa droppinga out manya senior 1 manya senior 2 manya P7 ibitowooza ku bifo nga bya manager accountant ebifo ebyo ebisava tobirowoozaako ebifo byolina olowoozaako wa droppinga out manyi vice okusoma kikulu kyo kikulu ebitabo byetagisa ku mirimu gyaffe omuntu asomye abugumyeko wanjawulo nemukola yemito so one tugenda kubeera mugenda kukiriininga abasikaali aba drop out kati bw'oba omanyi kyogeza bitabo tugende ng'okimanyi so vice tugende mbalage wa ekifo kye tugenda okukolera mu kigagga zone leero no wa Kyambogo ndagala mbalage emirimu gye ali smart bambi lwakuba engoye lwo very smart. So nekirala before we go mulwana longo nabagamba bwabataliwo leero nizo butafuna chance nale mu interview ye okukosayosa okwo setting ebintu embambi settings tu abavubuka nabagamba nti ebintu bikulu nnyo mu bulamu kwe kuwe omuntu kyakugambye okuuma ekigambo kyo bwekugamba nti jangu lwakubiri ntegeeza lwaki lwakubiri ekigambo kyoyogedde kigoberere vaso kitegeera ki so kati tugenda kugenda funa ebifo naye wano nabagambye ebiwandiiko tulina okuba n'ebiwandiiko tegeeza muwala nalongo tagenda funa mulimu waba leero talabise vice otalabise ekirala teri kugulirira bifo ku nnaku nsuubira mu kigagga zone nate kyeya small ali qualified yali qualified nasoma ebitabo byange namutunuddemu n'endaba He's asking what about him? Do you have papers? I have all of them. Where is them? Where are the papers? I left there Because you said which university? Chambo University. Which year? In English 1998. Vice abaana bakigagga zugala nga twogera luzungu kuba ekifo kye mugenda mu kinene one of the biggest ebifo bye tulina mu kigagga zone so we have to know at least two languages Luganda, English, omwaka ofuna ogwayogera ne UNEB yali tennajja mu Uganda. You speak English. That is the problem. Now who can make you Uganda out? Who can make you manager? You look at you are. Small. Yes. You speak Uganda interview. But you out. Yeah. Okay, no problem. No problem. When you try to speak English, out interview. Yes. Yeah. No problem. Now, this is the big place I gave you about. Oh. Yeah. I see. The what? You can read it? Can you read? The main memorial guest house. Yeah. Above us only the sky. Vice. Vice. Abantu balageje balabe kifo kye batwalamu. One of the biggest places guest house mu Kigagga zone, right? Yeah. We've seen it. So those cars have clients. Clients have come. They are there sleeping in the guest house. Others are watching movies. Others are watching sports. You understand? Yeah. Understand. Let's go. Get them office. Yeah. Okay. English. Yeah. You walk gently. Yes. Yes. Look what? Yeah. Look. So when you walking gently, yes. I mean gently. Yeah. Don't want to. Don't. So wait, how can you pocket your hands when you talk? I remove. I can remove. Second. Yes. English. Yes. No problem. Two. We walk like gentle. Someone who wants to be a manager. Yes. Exactly. Yes. Yeah. So you want to be.
Walk obviously. Walk. Walk gently. Can you turn your legs to be well? Yeah. Change your legs as if they a broken bone. Subscribing Focus TV. Bingi